mu mawulire agakagwawo bakansala abakiika ku lukiiko lwa KCCA wetwogereranga ebyabwe byongedde okubeera nga bibonoonekera. Akakiiko akakosase nga kakulemberwa Medard Lubega Sseggona wetwogereranga kabayise era ku ssaawa 4 ez'enkya lunaku olwaleero bagenda kuba nga bagasimbagana ne bammemba ku kakiiko kano. Jjukira akakiiko kano kaliko abamu ku bakulembeze babaka ba parliament okuva mu kibiina kya NUP, wabula ate kuliko n'abamu ku bammemba abava mu bibiina ebirala era nga bamu ku bakakulira kwe kuli omubaka amanyiddwa nga Medard Lubega Sseggona akiikirira Busiro East n'omubaka amanyiddwa nga Mayanja Alan ono ng'akiikirira Nakaseke Central, oli ye chairperson Alan Mayanja ye deputy we bano ba NUP. Akakiiko konna omugatte kaliko ababaka 43 wabula nga kuliko aba NUP ababaka 6. Ngenda kusomera list eyo ogitegeere. Wabula ku ssaawa 4 zennyini ez'enkya lunaku olwaleero ngenda kusoma omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 bakansala abakiika ku City Hall abakiika ku lukiiko lwa KCCA bagenda kugasimbagana. Jjukira gye buvuddeko naku nga 2 eziyise twakuwadde amawulire ng'ekibiina kya NUP kyategeezezza nga bwe kigenda okusamoninga bakansala abaakyo. Jjukira nakugambye ku lukiiko lwa KCCA kuliko bakansala abalondebwa direct bali 44. Ku bakansala 44 ekibiina kya NUP kyokka kirinako bakansala 41. Kitegeeza NUP yawangula era bakansala 41 ku abo 44. Kati kigambibwa nti kuzimu ku ddiiru ezoogerebwako ng'abakulu bano balabika baazikutula mu kugaba olukusa eri omukulu amanyiddwa nga Hamis Kigundu okugenda maaso n'okuba nga azimba ku mwala ogwa Nakivubo. Ekintu kino nga baakikola mu mbeera nga teyali ntuufu era abamu ku bantu abakomplaininga bagamba enkulaakulana tujagala naye ekintu kino enkola gye kigenda okuba nga kikolebwamu ekyamazima si eyandibadde entuufu era ne Hamis Kigundu talina muntu yenna agenda kubeera nga amusupervisinga ng'akola omulimu guno. Kaakati wulira ng'ekibiina kya NUP tekinnayita bakansala baakyo kugendayo kwennyonnyolako ku ebyo ebibogerwako. Bakansala omuli ba Moshi, omuli ba Zahara Luyirika, omuli ba Nusifa Nakato, akakiiko ka Kosase kamaze okubayita era wenkoledde akatambi kano nga basigazzayo essaawa nga 2 obanga essaawa nga 2 ezijjudde okubeera nga balabikako eri akakiiko. Nkugambye NUP erina bakansala 44. Ngenda kuddamu mbakusomere eno gye bayita Red Zone TV. Kati bakansala 44 NUP erina 41. Kaakati be bamu ku abo abamaze okubeera nga bayitibwa mu kakiiko akakosase era nga akakiiko kano katuulako abamu ku babaka aba parliament abava mu kibiina kya NUP baliko 6 nga kwe kuli Alan Mayanja ono nga yamyuka ssentebe waako. Akakiiko kano mumanyi bye kakola era ebigimu ku misango egy'amaanyi egiyitidde mu kakiiko kano bannayuganda naawe ampuliriza gy'oli n'otegeera nti abantu abamu bakola ebikolobero bingi nnyo emabega wa kamera byotasobola kumanya. Ebiseera ebisinga biyitidde mu kakiiko kano newankubadde nti okuva Joel Ssenyonyi bwe yava mu kakiiko kano tekazzeemu kubeera k'amaanyi nnyo nga bwe kaabeeranga. Kakati nze gwange gwakuleetera ebyo byotannaba kubeera ng'omanya ate obeere ng'obitambuza. Oba tonnaba kuba ng'osheyalinga kikole okwate ku share button osheyalingire omuntu omulala alina naddala oyo munnankyukakyuka ategeera amawulire nga bwe nga kuleetedde. Akakiiko ka Kosase kamaze okuba nga kasamoninga bakansala batula ku lukiiko lwa KCCA abagenda okuba nga beewozaako essaawa zigenda kuba 4 zennyini ez'okumakya era mbadde nkyakuŋŋaanya amawulire gano nenfuna ne clarification okuva ew'omubaka yennyini omu ku bakulira akakiiko kano nga ye Alan Mayanja Ssebunya n'ategeeza nti leero aba KCCA baakulabikirako eri akakiiko ka Kosase. Muno mugenda kubamu bakansala, mugenda kubamu abakulu ba technical directors, mugenda kubamu Sinakindi wandyewunyanga ne balodi mayor ne tiimu ye nga nabo bayitiddwa. Omubaka Alan Mayanja Ssebunya agenze maaso n'okuba nga akonfaminga. Kakati abantu nga Nusifa Nakato, abantu nga Zahara Luyirika n'abalala balina okubaako bye bannyonnyola ebinaavaayo ogenda kuba nga obiwulira. Kakati njagala owulire ngenda kusooka nkuwe olukiiko lwa Kosase abalutuulako then nze gye nkuwe baani abayinza okuba nga bayitiddwa. Kakati wuliriza sooka osheyalinge naddala gwe amaze okuba nga osubscribinga oba tonaba kuba nga otwegattako kikole tubeere nga tutambula ffenna. Nyongera obbajjukiza amawulire gonna aga live tugatambuliza ku mukutu ogwo ogumanyiddwa nga Uganda 24. Kakati gwatannaba kuba nga ogugoberera ngutadde wansi mu linki oba linki njitadde wansi awo mu description eya video eno. Nja kusaba okkirirewo olabe ekigambo kya bbulu ekigamba nti Uganda 24 obeere ng'osubscribinga ku channel eyo kwe tuyisiza live zonna ezigenda okuba nga zitambula kubanga ku mukutu guno twasazeewo twawulemu tugenda kuwerangako kuno update ku update then ku mukutu ogwo gwa Uganda 24 tubeere nga tukutuusaako live zonna ze weetaaga okumanya kubanga teweerabira n'olunaku olwaleero eri mutwe Akirewo Kivumbi
Mugumya Gaddafi bagenda kubanga bakomezebwawo mu kooti kyokka ate nga ku lunaku lwe lumu tulina okuwa ensala ya kooti ku nsonga eza Bobby Yanga oba Agaba Anthony kakati live zonna ojja kuzisanga ku mukutu ogwo ogwa Uganda 24 wabula updates eza bulijjo zigenda kutambulira wano ku mukutu ogwa Red Zone TV sebambulire Patrick ne team fe tubeere mabega wa kamera nga tubaweereza kakati wulira akakiiko akamanyiddwa nga Public Accounts Committee Commissions Statutory Authorities and State Enterprises abatuula ku kakiiko kano wuliriza ssentebe ow'akakiiko kano ye Medard Lubega Sseggona ono ng'akiikirira Busiro East ku kadi ya NUP Honorable Alan Mayanja Ssebunya akiikirira Nakaseke Central ku kadi ya NUP era ng'akola nga deputy chairperson w'akakiiko kuliko Honorable Bayino Mugisha Jeni ono ng'akiikirira Yibanda District ng'omubaka omukyala wa NRM kuliko Honorable Gafabusa Richard Muhumuza ono ng'akiikirira Bwamba County ku kadi ya NRM kuliko Honorable Bakabulimba no n'abali wano ba NRM Honorable Bakabulindi Charles wakazi representative Honorable Kamateneti Jocelyn akiikirira Ntungamo District kuliko Honorable Nangoli Gerard akiikirira Erigoni County North kuliko Honorable Mugabi Muzale Martin akiikirira Buzaya County kuliko Honorable Linda Irene akiikirira Fort Portal ngombako omukyala kuliko Honorable Kahonda Donozio akiikirira Ruhinda County South kuliko Honorable Chintu Alex Bradson akiikirira Kagoma County kuliko Honorable Sechanzi Bernard Kiria akiikirira Budiebo County kuliko Honorable Afoyochani Esther ono mumumanyi Esther Afoyochani yomu kubali ba Mathias Mpuga abegabira obukadde ebinabina Mpuga alyoka afuna ebitaano kakati ate naye akyali ku nsonga za buli bwanguzi ate naye agenda kubanga interviewinga bano kwegamba akaza abuuza akana n'akataano abalala era bali banguzi banne abayakulu ku lukiiko lwa KCCA akiikirira Zombo ng'omubaka omukyala kuliko Honorable Dan Kimosho atujjukire akiikirira Kazo County kuliko Honorable Mutono Patrick Lodoi akiikirira Butebo County kuliko Honorable Kasolo Robert akiikirira Iki County kuliko Honorable Okoye Peter akiikirira Bukoli Islands kuliko Honorable Kwizera Eddie wa Gahunga akiikirira Bukimbiri County kuliko Honorable Kiyaga Hilale ono wa NUP akiikirira Mawokota North kuliko Honorable Kaziwe Bashiri Mbazira oyo akiikirira eyabayirawo omubiri akiikirira Kawempe South naye simanyi obaana abaayo nenga ayina okubaayo kuba ke kakiiko kwatuula kuliko Honorable Kiwanuka Abdala Mukono North akiikirira Mukono North wa NUP in fact aba NUP basuka mukaga ngenda kuddamu mba kusomere Honorable Kiwanuka Abdala Mukono County North kuliko Honorable Kayemba Solo Bukoma Nsimbi County South wa NUP kuliko Honorable Batuwa Timothy Lusara akiikirira Jinja South West FDC kuliko Honorable Akero Lake kuliko Honorable Okoti Moses Honorable Francis Mwejuche Honorable Kayondo Fred Honorable Nantongo Fortunate Rose ono akiikirira Kyotera ng'omubaka omukyala kuliko bakyaliwo wano kuliko Honorable Okupa Elijah Okupa ono akiikirira Kasiro County kuliko Honorable Mpindi Bumaali wa NRM akiikirira abaliko obulemu Honorable Nsanja Patrick Akayongo Independent Ntenjeru Honorable Mugema Peter Iganga Municipality Independent Honorable Kabasha Lira Naome Roshenyi County Opio Samuel Achuti Kole County Kavuma Sam Major General akiikirira Maje Namboze Betty Bachireke akiikirira Mukono Municipality Honorable Alani Mayanja Alani Sewanyana Machindye West naye kwatuula Muwadanku Nyingi Kyaddondo County East naye kwatuula Kanyike Ronald Evans Bokoto East naye kwatuula Sasaga Isaya John wa FDC Budadiri County kuliko Honorable Muhammad Nsereko Kampala Central yemumanyi kwatuula Honorable Kinyamatama Juliet Subi naye kwatuula Thembo Gideon Mujungu naye kwatuula ku kakiiko kano kati akakiiko kano kamaze okusamoninga abakulu okuva mu lukiiko lwa KCCA era nga bwe nkugambye kwandibaako ne bakansala omuli ba Mr Mosh okuli Bazahara Luyirika nga speaker okuli Nakato Nusifa n'abalala Basemuli Daniel Werubaga n'abalala nga bwinza okubanga obamanyi nga bwe twabakuwadde olunaku olwajjo kakati wuliriza singa wanaabayo ebinaba bivuddeyo mu lukiiko luno lwa Kosase
nga lumaze okubanga lusisinkana bakansala bano oba abakulu okuva ku lukiiko lwa KCCA ngenda kujja mbere nga mbikutegeeza newankubadde ti mu budde bwe bumu ate tulina okubanga tukuwa ensonga z'aba Edi Mutwe abagenda okubanga bakomezebwawo mu kkooti olunaku olwaleero naye buvunaanyizibwa bwaffe byonna ogenda kubeera ng'obifuna bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tubanga tutambula ffenna ebimu ku byogerebwa ozzenga obiwulira era sijja kubiddamu ne bakansala ndowooza lisiti eno ne we sijiddamu ndowooza mbadde nga nje basomera ebbanga era nkakasa abasinga obungi mumanyi bakansala be baani era mumanyi bakiikirirawa kakati eno gye bayita Red Zone TV nkugambye ku ssaawa zigenda kuba 4 zennyini bagenda kuba nga basamoningibwa ku lukiiko lwa KCCA bagende bennyonnyoleko ebyo banennyonnyolako bwe binaba bivuddeyo ogenda kuba obisanga wano ku mukutu guno singa tunaba tukkiriziddwa okukolerayo live nabyo njabbe kutuusako ku mukutu guli gwe nkugambye ogwa Uganda 24 ojja kubisangayo azobufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enziki